nsanyuse nnyo okubasanga bannamasaka amanyi n'endoboozi aziza azinoonya zikola ki kale tutandikirewa medicine painkiller zonna muzagala kati bwoba omatira zinoonya wanika emikono ebiri mu bbanga ndabe mulunga tonjubisango ndagala avo emikono ebirikiriwa azinoonya naki ndaga emikono gyobaoba ngoti
mawulira pull up DJ oba mungoye temunjagala mbere wano nteme ayagamba mutugende mumaaso wunage emikono walayi azinoonya neki pull up DJ bannange ndi wano mu biti bibiri ndi ambassador wa Arapex Style Adhesive buli wozimba adhesive asiba tiles nezinywera bamuyita Arapex naki omukyala yono bogenda okuwasa akayimba kano akakuweereza era bwe muva wano okitegedde kale bakyali bange bwoba omumatira mpanikira emikono ebiri mu bbanga walayimba kuba etyoni tojayo mikono girekeyo muwulira aziza zinoonya lekayo emikono ogimuwulira azinoonya nakitubene oti left way mukwano gwange sibawulira okuva newandeka wano mu nnyendo obulamu bwange awo mbawulira agamasimu ne tesekibanagguna basubira okutwa akalulu kaliwa kiraba omulembe guno ogwaleero abakyala nga tolina bino oli ku nkatu mwebale kuwagira Suna Beni nembazira Tone Aziza zinoonyanga ennaku z'omwezi 28 nina ekivulu ku Serena Hotel Kampala Hotel sorry ekyo ekivulu kirina kawuka 28 28 guno omwezi Aziza zinoonya Alien Skin King Saha tugenda kubeera nakawuka mu kisaawe wali akakola gye kava bwobanga okwaca wanika omukono lulaba bakwaca mbalabe abasibye takisini muli wambalengere tulina kawuka abakoze bolo muli 28 guno omwezi tugenda kubeera nakawuka n'ekimenke ate ng'ennaku z'omwezi 4 nina konsati yange eri ku Serena Hotel 4 Novemba eyo konsati yange 28 tulina kawuka mu kisaawe man mwebale kuwagira Mbazira Tone ne Suna Beni Arapex naki omukulu ono bannange ye ambassador wa Arapex Style Adhesive ayagala t-shirt ya Arapex office agituulamu n'Embazira Tone. Now I want cameras here banayi companies eziri eyo let's give love to our artist banamasaka mulaze bambazira Tone love wamaaluwo Mbazira wabayita ne mutajja company yonna we Mbazira wabagikiikirira temugiwagira I want to call upon all companies to come and feed these artists. They have numbers. Look at these numbers. Thank you so much.